Yes, nkwandiza ku Fadi TV ugi essaawa eno. Munansanya omukatuno senyiga ntawaanyamu kwe ddoboozi likyate zinakuteera bulungi nnyo senyiga akyali mungi naye nga nja kuba n'engero kiba nga nkifa bakula nja kuba mbatusako updates si buli kadde buli ssaawa. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Hassan Nduga. Hassan Nduga essaawa zino bakyamutaddeko nnyo amaaso amogi, bakyamutaddeko nnyo olunderebu abafamily ya Ronald Alimpa kosa n'abafamily eyalaga fire. Bano bagamba nti musajja mukulu no yabba ssente oba yatwala ssente mu mafinazi yali awadde Ronald Alimpa kosa n'elaga fire okubayambako mu ddwaliro wali emulago. Bakyamutaddeko nnyo amaaso amogi, bagamba nti beetaaga aleeta embalirira ate omuntu yatandika bino Abdulmulasi yatandika ebintu bino okubanga abafamily ya musajja mukulu laga fire kosa n'Alimpa batandika okusaba embalirira. Bagamba nti musajja mukulu Hassan Nduga essente yazibuzaawo ezazina okalabika nga zikozesebwa mu ddwaliro okubanga zikozesebwa okugula ebyetaagisibwa okujjanjaba abalwadde abo nokwaliko laga fire muganda we kosa ne Ronald Alimpa. Bagamba nti musajja mukulu ani gundi ono Hassan Nduga yabba emitwalo 80 n'okusukkawo kuba mama wa gundi agamba nti guni ani Hassan Nduga yamu emitwalo gyali 10 gyokka. Kiba kitegeeza nti yasigaza emitwalo 9 kuba mafina kiraga nti yamu akakadde kamu Balimpa Ronald Alimpa baba obukadde bubiri. Nate Ronald Alimpa family yani bali teyingira mu nsonga zino olw'ensonga nti mama fina yali yabawo obukadde bubiri kana akakadde ke yali awadde Hassan Nduga kaali kakuyambako laga fire kosa ne muganda we okubanga bagulira eddagala oli muganda we eyayabika akataago. Kyokka essaawa zino baagana bbingizaamu poliisi. Bagamba nti ssente ezaali ziyambye omwana okulabika nga atereera oli eyabika akataago Hassan Nduga yazezza. Hassan Nduga yaziryawo, Hassan Nduga yazitwala. Bantu banyi bavudde nga bagamba nti Hassan Nduga kyakola kyakirungi ekyokuyamba n'ate batandika tomusibako nnyo ate olunderebu n'okubanga bamusaba ssente n'okubanga bamusaba embalirira kiba tekijja. Kuba ekisooka yatasobola mu bw'abaana abo n'abajjawa wali ku ssiini bwe baafunira accident ne babaddusa mu ddwaliro. Kyokka ate essaawa zino ate abafamily z'abaana abo ate balaga obutasimba eri musajja mukulu Hassan Nduga. Mama Fiina tanaba kuvaayo kwogera ku nsonga eno. Mama Fiina tanaba kuvaayo kwogera ku nsonga eno egenda mu maaso essaawa zino naye nga bagamba nti musajja mukulu Hassan Nduga ssente yaziryawo, ssente yazezza mitwalo 9 n'okudda waggulu ezaali ez'okugula eddagala okujjanjaba oli omwana omulenzi eyakosebwa akataago. Naye essaawa zino balaga nti yaziryawo era yazitwala kwegamba simanyi kumanya kigenda mu maaso kubanga abantu abasinga bagamba nti Hassan Nduga kyeyakola kyakirungi okuba nga ayamba ate batandika tomugamba nti ate yabba ssente kiba tekijja kubanga essaawa eddagala eryalina okukozesebwa ku baana abo lyali lya bbeeyi nnyo era Hassan Nduga ayinza okwesanga nga emitwalo 10 gye yawa oli omukazi nga ezaasigalawo yazigula mu ddagala. Esinga okwewuunyisa Hassan Nduga tanaba kuvaayo kwogera ku nsonga eno naye nga bamutaddeko nnyo amaaso amogi abafamily zonna eyalimpa kosa n'eyalaga fire kosa ne muganda wa laga fire. Bano bakyali mulago laga fire ne muganda we bakyali mulago naye nga akataago kayabika baagala kumulongoosa naye nga tali kkiriya embeera si nnungi obulamu bugenda mpolampola obulamu bwe bambi buggwawo naye nga ate Alimpa yagenda kuba ku matu agenda awonaawona naye nga naye era embeera si nnungi naye nga wasabire bambi basobola nga batiira naye nga Hassan Nduga ali mu katu Abdulmulasi yasikudde olutalo luno olw'okusaba embalirira. Fadi TV subscribe tumetinga mu video nabezeko mwera.